Erinnya nze Ssekajja Dennis nazaalibwa era n'enkulira ku kyalo ky'ewaffe Bukwese e Luweero mu Bulemeezi. Bwentyo bwe navubuka ne ndaba nga mpawo mulimu gwe nnyinza kukola ku Bukwese kakubeera okukimira abantu amazzi. Kyannuma nnyo ku myaka egy'ekivubuka okukeera okutuula awo ng'engalondera bulezi. Eteefa etuusa mugenyi awo nno we nakwataganira ne mukwano gwange Kasimu eyali ategeera Kampala era bw'atyo n'anyija e Bukwese eyo nga nkyali mulenzi. W'osula olumu obala w'enkumbi yalusula mu mugugu, Kasimu yansuza yampa obubudamu ewuwe oba nze bwe mpita obulezi. Awo nno we nasinziira n'okubakana n'obwamakanika bwa pikipiki n'okutuusa kati muno mwenzija ekyokulyako n'okunywa ku tuzzi. Najja neesunga Kampala naye akubye nze emiggo, anti okunoonyezaamu ensimbi ku kakalinga okuluma mu kigenge. Buli kadde mbeerawo mu ovulo evulubanye oyiro naye ŋŋenda okunnyuka nga nnyanjala ngalongo omuwabu twasigadde ku mulwadde. Abaasigala mu kyalo bandowooleza okuba nti ndi Kampala ensimbi njoola buyoozi. Njagala okubakakasa nti mu Kampala onoonya ensimbi ne zikubula kakibeere ekikumi ekyokunywamu amazzi. Awo nno weesabira Katonda ambeere kubanga Kampala nkaluubiridde nnyo n'okukira ku lwazi. Bigambo bya Ssekajja Dennis, omutontomi Kanoonya Juma ayagala ekitontome jangu mu kasanduuko.